Omukwano dagala mukwano bulumi, mukwano masanyu, mukwano maziga. Dagala omukwano bulumi, kono mukwano maziga. Boyita mutala omukume, boyita mutala omuwale, boyita mutala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka kugwe nasalawo. Boyita mutala omuwale, ewawe navayo afuke mchalawo. Mama wabana mukume, watandika mpolo wenoyo muno mukabi, nga bulya wasanyukira obeera pepe naye mu matumbi ey'omubudde bw'ekiro ng'otereza kapiro oyagala afuna odule. Bambi ng'omwetondera ensobi ezisinga toziddira, n'abandi mubegombesa ne mubasaliza. Gabula mukwatako abaye yasematalo omuyisa bubi, abeera kyatika omuyisa nga mubejja. Boyita mutala omukume, boyita mutala omuwale, boyita mutala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka kugwe nasalawo. Boyita mutala omuwale, ewawe mwebale kujjanga mbayisinze mbadde nina kyenteesa. Ompuliriza sepu, nze mbadde nteesa katono kakomyewo n'embeera eriwo. Nze nesompuliriza bulungi ngeno embeera yonna eriwo. Nze nga nze sali wamu saagala eddemu kubeerawo, kyovanga naawe nakuyitiddeko jje wano nga nteesa bwe nti kyengeri mukadde gyali omunyiivu ennyo, tayagala nakuwulira kigambo na kimu kikwatagana ku mutabani we. Obutaba wanvu ekiteeso kikino, muganda wange oyo twesitule tugende nga tunekaanekanye tukyale, bwekiba kisoboka batwanjule tuzizeeyo n'enkoko. Temawanga kiba kikola kituufu. Muddize n'enkoko koko ki eri enkoko gye watwala. Kyemugamba sitole yonna yonna gye yatandikira nakati wetutuuse enkoko ekyabali mu mitwe. Enkoko yetutuusizza ku kino kye tuliko. Banaye enkoko yange mugijjeemu tebiriimu, tebina nayo bigikwatirako wonna wonna. Enkoko yange tebiriimu. Hani naawe leka kwekaliza ddala. Wano naggamba bw'oba okomawo nga tolese ssente zange ze naggamba enkoko mugyerabire. Enkoko nagikyusizza kkala n'enjiwa n'erinnya eddala. Ate linnya ki? Enkoko zituuma amanyi. Enkoko yange bagiyita kati nkoko nkulu. Muteese birala. Hani naawe leka ate kututabula. Enkoko mugijjeemu. Wamaaha nze kibadde ekiteeso tugende tukyale mu butongole oba twanjule bino byonna biveewo. Naye ate hani waliwuliriza munno ne tukwata enkoko y'omukadde ne tugimutwalira n'atusonyiwa ne tubeerawo mirembe. Yagamba n'okugamba nti enkoko yiye tomanya bayinza okukola ki, bagimuwa n'akomawo n'enkoko nkulu ye. Bwe kyogala tetusobola kuyiyayo bintu birala nga temuli nkoko. Ate enkoko yekanaaluzaala kati bino byonna bye tulimu lwa nkoko eyo. Wamma kati ki ekiddako kuba kati ono ye tetujja musobola. Nze mbadde nteesa twekuŋŋaanye ffenna akatono ke tulinawo tugule ebintu bye tuguze tukyale. Katonda wanaaba ayagadde tujja genda tukole ki batwanjule. Nje ekyo g'amazima. Olaba katisi nze ensonga eyo bulijjo nange nagirowoozaako dda kuva ku ntandikwa. N'engeri gy'omanyi ebintu by'abakazi. Abakazi si kyangu kwesiga mukazi. Oyanjula omukazi n'amala n'akufuukira ekyambika nga takyasalikako musale. Okitegeera? Kati ategeera nti n'omaze omwanjula ewaabwe omutadde ewuwo ayinza n'okutandika okwozesa obupale. Ekyo tekisoboka naawe. Wama osobola okukola ebintu ebyo? Kati sisobola. Kakati hani kankubuuze. Naye nga nali nkujoozeeko. Gwanaakujoga oba tomunnatooto wamulaba dda. Era tonnanjooga ekyo kyolabika ky'olinda. Nalaba muganda wange ensonga zino zonna nze okulaba okwange entegeera yange
singa omwana ono yali wakwabulira yandikwabuliddemu eno embeera eriyo obuswavu bwolimu naye bwatuddemu essaawa zino kitegeere nze mbadde nteesa nsooke mwekuŋŋanja aba akasente akaliwo tukikole kiggwe okukyala si kwa ssente nnyingi mutuufu hani naawe okimanyi omulundi guno gw'osembyeyo okgenda mu kyalo nga twonoonye ssente nnyingi. Naye hani kankubuuze ku kakiro ka sukaali ke waguze ne kakiro k'omuceere n'akatundu ka sabbuuni kwoyogerera mbu waspendinze ssente zo nnyingi. Mu butuufu naawe okirabye nti embeera ebadde yakweyiiya n'entuuka n'okkuba akabokisi kange. Ze ssente ze wagenda nazo waggwe yazibala. Ndowooza omuwulira. Wamma nze kati si kyembadde nteesa nti bintu byakuyambagana. Omulundi guli ogwasooka bwe mbanga yalinze mbadde nsaba omulundi guno bebi tumenye kabokisi ko. Hani nkubulira ebigambo bino okuleka nga byogera aloota ayende mu kiro tera tasemberayo atakufaananira nga aloota. Sisobola kwata ku ssente zange ng'akabokisi kange ntandika nti okamenya ssente zange ez'ekikazi. Nedda ekikazi tekizaagalira okigambe tujja zikyo. Nedda mukwano ezange ez'ekikazi tezivaayo ate n'ekikubiri hani kyoba omanya mbadde nyambadde nga ngenda wa mukwano gwange kati programu zikyuse kati boda egenda kutunula edda waffe. Okiraba kati oyo g'oyinza owasa oyo omwanjule omuteeke ewuwo mwene embeera watasoboledde kunnyamba. Okitegedde ndi ku kisenge alaba mu butuufu mwetaaga naye yeewulira byafubutukamu. Byebyo ebibadde bikyannemesezza okugenda ewa mukazi. Oteesa n'omuntu mukole ekintu yakulaga nti ali ku kirala. Kati tutuno tufunye pulogulaamu egenda wa maama tugenda kukozesa ki? Hani kankubulire bino ebintu gwe wabyeteekamu era gwe wabitandika gwe yayina n'obbimala nze mu kino ekintu nkuyamba buyambi. Anti kati nyambira ddala tukuba akabokisi. Nedda mukwano ekyo kisoboka ezange ez'ekikazi tezivaayo. Joshi, ngano ogamba otya? Ngana sina kigambo. Onsuulidde omwoyo? Nsuulidde omwoyo. Badde Uganda ngana ekikyo lwaki siyitako wano? Mwana kiba kirungi n'olambula ku bakyalibo. Kirungi nnyo lwakuba nze funafunamu ebinkwatakwata mwana. Binkwatidde waka wano mbadde sikyavaawo. Mbadde nnyina empapula zange zengobaagobako. Naye tezindese bulungi zindiridde akasente konna tezindekedde yadde ekinusu mu nsawo. Naye nga byo binaavaamu bina. Mukama ajja kunnyamba bijja kukola. Naye munange mbadde nnina kyekindeese ekisinza okundeeta olwaleero. Nsonga nno nkulu. Waliwo akawala nti lukalaba ku kkubo lino katonotono. So oba obeera kuno oteeka obba okamanyi. Ogambye otera kalaba ku kkubo lino. Anti kati omanyi abawala bangi nnyo ku kyalo kino. Kakati awo okulabamu omuwala oyo gw'otegeeza ndaba nga kizibu. Naye ogambye katinitini keeru. Katinitini keeru. Olabika ogamba Saala. Oba ogambye nti Saala ateeka obba katinitini keeru. Katinitini keeru yeru. Oyo Saala. Ngana wange akawala kange. Kati bale ngamba neddala ani ayinza okunnyamba. Saala kuba. Muganda wange obulamu bwo ng'oba obutadde mu katyabaga. Akakawala okamanyi. Kawala ka musirikale bano bamayinja. Leka naawe bujazi babinyumya si muntu. Okimanyi nze kiri ekisajja nkitunulako butunuzi nange nempulira nga empale zikankana. Mpozi ekirala naye abamu.
ne kaakati ogenda kukola otya kubanga kali kaana ka mugagga obumanyi olunkulu lwabwo. Ate ekizibu kabeera mu kikomera kabeera awo mangu gukomera guwanvu bweguti okamanyi kituufu. ogenda kukola otya? Simanyi kyova nzize eno mwana osooka ompe ku magezi tukoze tutya mishoni eno etuuke. Kyo kituufu. Ate otuukidde ku muntu omutuufu kuba nze Saala mukwano gwange. Mukwano kange naye okoze otya kubanga lavu ye Kampala ogimanyi. Yeetaaga omuntu ng'oyimiridde. Nze nyimiridde naawe ekyo tekiriiko buzibu. Okuyimirira obuyimiriza kyetaaga ng'engalo zo ziseerera tezeekwata. Pepa waali naawe obimanyi. Ate gw'olina ssente. So kaakati anti okitegedde kali kaana ka mugagga bulabye buli mbeera ennungi yonna yonna. Katogenda kujja n'amapeera go, togenda kujja na buno bujuyisi bwo. Kitegedde kaakati awo oyimiridde otya gwe nga okuyimirira nyimiridde naye nga kyenjadde nkusaba lwaki tutandike n'ekintu nga kitonotono. Naye ate nedda nze kyemmanyi entandikwa eno yeba erina okuba erina kuba masavu. Okitegeera bw'eba nnyama n'ogula kisambi. Kyoyogera kituufu naye nga bwengambye nti kitwale ng'ebigwa bitalaze oba okiraba. Kati mala ensaba tufunire lwakiri 3-4 tutandikira awo. Leka naawe sijagala tukaayane nga at least olina z'olinako oba zizo kyokyo ogambe n'entandikwa tebantini. Nange nandiyagadde okwongerako essente zo naye zimpuliranga ze nninamu kati kuba nze nkunnyonnyodde embeera z'omuwala ate naawe okalaba. Okimanyi kaakati zino ssente mu butuufu entandikwa n'embeera gye tulimu tulina okubeeramu n'emmotoka tugende wali eri nga mu butuufu tuyimiridde tetulina laga bisaati. Ekyo kituufu naye kati lengera ompadde emitwalo 4. Kati tukole bwe tuti sooka okwate egyena ebiri lwakiri nagikusindikira kuba kati nyina gyembadde njaganya byenjagala okukwasagana kuba kati Joshua olaba zino ssente nenda kugulako bwa ice cream nguleko n'obuntuntu awo obulalalala at least nyongeraako emitwalo ng'ebiri oba 3 nkalekemu eya time. Kituufu naye nga bwe nkugambye wali nti sooka okwate zino lwakiri ebiri nagikusindikira. Joshua nyongeddeyo akasente kanda wange nange njagala kuba kino kyokola kyange kiyamba nze. Muganda wange weetereze teeka ssente woolaba. Kituufu naye nkusaba eddala tutandike tuti bw'ojja kulaba ebibala ebinaava mu gundi. Saala badda mukisa ki guno kuba simanyi nakinsitudde waka ne kiŋŋamba at least tambulako ku kkubo kumbe ngenda kukusanga. How are you? I'm fine. Anna mu butuufu Saala ononsonyiwa naye ekintu kino mu butuufu nkikuumidde ebbanga ddene so mbadde nkusaba at least bwe nkigamba saagala onyiige saagala okole ki badde nkusaba nkigamba olunaku lwaleero kuba mu butuufu neebaza ne Mukama Katonda olaba atonnyesezza n'enkuba ndowooza nga ampandako ddusu nampa omukisa mu butuufu nzije nkikwatulira olaba nina mukwano gwange so azze waka eyo okundabako aŋŋambye akusanzeeko wano mu kkubo so alina kyaŋŋambye naye ate si muntu si yasooso kiŋŋamba abantu bazze bakiŋŋamba enfunda eziwera aŋŋambye nti twesaba. Tunulira nze Saara ekisooka siva mu famire enjavu siina gye nsobola tandika
kwagala musajja mufumbo ng'alina omukazi. Excuse me. Saara kati nina omukazi ogwo ndabako empeta. Oba oyina empeta oba toyina, the ring doesn't matter. What matters is oli mufumbo osula n'omukazi mu nnyumba. I don't care. Gwe gwamanyi oli wadde mbabeera ne mukazi wabula nze saagala kuba sajja bafumbo kunkwana. Ate olaba n'omukazi gwe nnina kaŋŋamba oba byali bizibu. Tetweyagala na kweyagala tulinga kabwanango. Vaawo mpitewo. Ate olaba ne maama we oyo omukazi ali ewange mubbi wa nkoko. Kitegeera kati nze sobola kuba na mukazi oyo mba nyina ofuna omuntu gwe njagala kubuuzi. Nze Sarah nga bandaba mbu omusajja yantute mbuno obuyumba buno obulinga obw'enkoko babuyita batya pozi buno obuyita batya apartments. Okay, whatever you call them. Obwo apartments bwammwe obwo obutini bwe buti omala kusooka kutama we bati okuyingiramu. Kati nze nga bansanga omwo obutaliimu na bintu, obutaliimu bushawa, obutalina esi, nga nze ndi omwo nga mukazi we yagenda nnyina yali abba enkoko. Nze muneeyembera embisi gisobola. Kati ate nze nga nze bondaba mba seetaaga na bufumbo kubanga kitange sookumpa buli kye neetaaga. Ne Saara kituufu bakuwa buli kye weetaaga naye gwe tolaba nga mu butuufu osaanako omuvubuka nga nze okiraba. Ate olaba amazima tukyenwanako kyo obeeraawo nga naawe olina omuntu omuvubuka ku kyalo gwewenyumirizaamu nti noono Saara waliwo obuntu bweweetaaga obuli eno bw'otasobola kutuukako. Nze Saara obuvubuka bamuno mwantama kubanga temulina future mwenna. Kano kyekagamba kali kyekagamba kano kyekagamba kali kyekagamba. Waliwo juzi yamutakwano ng'awunya enkwawa kati kwegamba n'otunula nga mwenna mmwe beebamu. Ekituufu ekyo nange kyenwanako ndabe nga mu butuufu tofunayo kavubuka buno obw'oku kyalo nga bw'ogambye obwambala otupale tuli eri kakuzanyirako katya mu butuufu omwana w'omusajja nga ggwe tekajja kusobola kukulabirira. Laba ka feesiko ndaba kukalayo mu butuufu. Osaanako omuntu nga nze ngenda kukulabirira, ngenda kukwagala nnyo, nkuwa omukwano ogwo keya gwe tokoyetambula n'abasirikale obe ng'otambula nga nze musirikale wo. So badde nkusaba mukwano kale nkimanyi oyinza obutakkiririzaawo ng'enkola yammwe y'abakyala. Omuvubuka tasobola kumala gava eri nakugamba ensonga ze n'omala gazitwalirawo. Badde nkusaba okirowoozeeko mukwano. I'll see what you do. So kakati engeri ng'eza gy'ogambye nti ogenda ku supermarket badde nkusaba mukwano okugulireyo kayogati. At least kasikini kaffe kasigale nga kali kuki nga kali ku mulamu. Kyekyo kyompa Sente 3,000 tezigula na kibiriiti ewaffe. Obwo obusente nze simanyi naye mu nnyumba yaffe tebuyingiramu. Ezo sente ne waboda tantwala wali ku supermarket. Mwana wani gwomanyi antunuulira. Ekitooka breakfast gyendya ya $5. Ekyokunywa kyokka kyenywa kitandikira $2 okudda waggulu. Kati gwe okwate $1,000 3,000 2,000 3,000 oziwenze. kale mbutuufu olaba g'amazima mbutuufu oli ekyo kyenjagala oli levo yange nze olaba buno obusente Justin mbadde nkugezesa era mbutuufu okikoledde ddala. Kati mbutuufu omuwala nga gwe nkuwa nti 3,000 mbadde nkugezesa sisobola buno. Akankuwe zino sente kankuwe gino ebiri kijja zino tegimale tezimale era zingulira kyakunywa. Kati njabadde njagala ofuneyo kayogati onyweko kasikini kaffe kabeerewo kitegedde. Nziza webale kusiima mukwano. Ndowooza newennyenda kiri okuke mukwano. Kati Saara mukwano teweerabira ekyoba kyenkugambye. Anti ongambye ebintu kati ku byonna sitegedde kikyenyesera. Anti mbadde nkugambye nti nze naawe twesaana. I'll see what you do. Okay. Thank you. Bwayita mukyala w'omuwale, bwayita mukyala w'omusuuje, mama w'abaana amuwale, abalala
nabaleka kugwe nasalawo gwayita mukyala w'omuwane ewaabwe navaayo anfuke mukyalawo mama w'abaana mukuume bambi ng'omwetondera ensobi ezisinga toziddira ngabangi mubegombesa ne mubasaliza nga mukwatako abaana yasematalo omuyisa bubi abeera tatika omuyisa nga mubeja gwayita mukyala w'omukuume gwayita mukyala w'omuwale gwayita mukyala w'omusuuje mama w'abaana muwale abalala nabaleka kugwe nasalawo gwayita mukyala w'omuwale ewaabwe navaayo anfuke mukyalawo mama w'abaana mukuume bambi ng'omwetondera ensobi ezisinga